Essaawa zino tuba tukutuusako amawulire agafa ku baselebbo wano ku News Park channel, naye njagala okusooka okwebaza olw'okuba nti no wasubscribinga ku YouTube channel yaffe eno, n'ennyongera okwebaza kubanga owaayo akaddeko okulaba amawulire ge tuba tukuletedde. Njagala okutegeeza nti waliwo akadde koyina okukoonako, bajja kubanga bakutegeeza buli lwe tuba tutaddeyo amawulire amapya. Amawulire ku Serebuwo wano wokka ku News Park channel. Mugakwata ku batutumufu wano munda mu ggwanga, tutandikidde wa Badblack avuddeyo naye n'awanda omuliro eri ekitongole ekirondoola ebiteekebwa ku mukutu gw'ebyempuliziganya wano mu ggwanga nga si kirala wabula Uganda Communications Commission kiyite UCC. Badblack agamba nti UCC erekeraawo okubeera mu kubabyayi wabula eveeyo okukangavula emikutu egigufudde omugano okuwalampa n'okufeebya abanene wano mu ggwanga naddala bannabyamasanyu. Kino nno okiddiridde omuyimbi w'abangi nga si mulala omulangira Asuuna okuvaayo n'ali amatereke ne bannamawulire ab'omukutu gwa Next Media eddukanya NBS kw'ossa ne Sanyuka TV okumulebulanga bwali ow'ebisiraani era enfunzi ataliiko babe, wabula nga we babyogerera omulangira Asuuna yali akalidde ku TV okulaba ebimwogerwako nga nnyina amuzaala kw'ossa ne kitaawe babyota buliro, wamma bano ne basigala nga bawuniikiridde. Badblack ng'asinziira ku mukutu gwe ogwa Facebook agamba nti akulira NBS omwami Kaliisa asaanidde asitukiremu akwate ku nkoona abaweereza b'oku TV abafuuse ekyonga mu kulebula bannaabwe. Mbasirikiridde banga bannamawulire nga muvumidde emyaka n'abaana bange bakulu na mama wange ofiisi yayimirira ku TV n'ogamba munzanire ebisiraani kuba bazadde bange bafa nga atudde mama wange atuddewo mutata wange atuddewo n'ogamba ku bazadde bange bafa busawaziika lwebisiraani byenyinda Owati mwana kunjogerako birungi lwaki temunesonyiwa mwanindese simwe bye munjogerako si bye bindisa music wange yandisa kumena tewali yantuma kuyingira music lwaki munjogerako kyemugamba Asuuna nze muntu asinga okuba mubi mu nsi sina ekintu kimu kye musobola kunjogerako, sina kantu kalungi konna kenali adize ku industry eno ndese nkoze ku bayimbi making ku bayimbi at least omuntu omwogerako ne bukaba kalungi kamu mutulinda nga tufudde mulyoke mutwaliko tugamba oyo yaleta bakudu live yaleta biki lwaki mubyogera tufudde omusajja omukulu zisi kyali mwana muto ndi musajja akuze ddala mwina okuba mwenna wano kwa namawulire abantu tewali ansinga myaka kitegeeza nti nina family ekuze abaana baffe mu archives za internet baligenda bazukuba baligenda otugugolinga nga bakugolinga jjajja waabwe mbu yali mulongo bali bamuwasa bye mutuwandikako Next Media mugenda kusasulira ekintu kinaka Katonda muba kufa nfe. Nga tuvudde wa Badblack tugenzeeko mu Swangs Avenue News Park wetuukidde mu Swangs tusanzeeyo omwana muwala eyeegulidde erinnya mu kulya mu ndaggo ensangi zino nga si mulala wabula Azawi avuddeyo n'awa abayimbi bannayuganda obukodyo ku ngeri gye bayinza okugaziyaamu akatale kaabwe ak'omuziki ku ddaala ly'ensi yonna nga ye bw'akikola ensangi zino. Azawi awadde abayimbi baakuna amagezi nti basaanidde okuva mu kuwoza nga gavumenti bwetabayambye wabula bakyuse endowooza nga bakola ebyo ebyettanirwa ennyo ku katale k'omuziki ak'ensi yonna. Ono ayongeddeko nti abayimbi okuva e Nigeria bategeera nnyo bizinensi y'ebyamasanyu era y'ensonga lwaki beefuze ennyo amayengo ga Ssemazinga Africa n'ensi yonna okutwaliza awamu. Nga tuvudde mu Swangs yo ku muliraano wano mu ggwanga ly'e Rwanda
abanyumirwa omuziki abali mu bibobe oluvannyuma lw'omwagalwa w'abangi era omuyimbi ow'erinnya ng'ayimba music ow'ekika kya rap amanyiddwa nga Jepole naye ng'amanya g'amatuufu ye Joshua Tuyishime yafiiridde mu kaduukulu ka poliisi gye yabadde yaggalirwa nga n'ekyamuse Bambi tekinnaba kutegeerekeka. Amakakafu okuva e Rwanda galaga nti Jepole abadde mu kkomera okumala emyezi 8 era ng'abadde asuubirwa mu kkooti Desemba w'omwaka guno ku misango egyekuusa ku kukozesa ebiragalalagala kw'ossa n'okukwatibwa lubona ng'ategese akabaga ne banne era nga kino kyali kikontana n'ebiragiro by'okwetangira ekirwadde ekya COVID mu ggwanga lino. Bwe tweyongerayo mu maaso n'ebikwata ku batutumufu bayite basereb tugenze ew'omuyimbi era omubaka wa paalamenti Ykee Magoola onavuddeyo n'atendereza muyimbi munne Ykee Benda eyazzeemu oluyimba lwe olwa Obangayina. Ykee Magoola nga mubaka w'abakyala mu disitulikiti y'e Bugweri eri mu Basoga nga bateeseza mu lukiiko lw'eggwanga olukulu paalamenti agamba nti Ykee Benda mulenzi mukkakkamu alina ekitone era nga musanyufu olw'engeri gye yazzeemu oluyimba lwe n'atamuyiwa ng'abalala abazzeemu ennyimba z'abayimbi abamu bwe bazze bakola. Obangayina luyimba oluli ku lutambi lwa Ykee Benda olwafulumye gye buvuddeko era nga babadde balowooza nti ono teyafuna lukisa ku luddamu ge tulina ku mmeeza gakakasa nti Magoola yawa Ykee Benda olukisa okuddamu oluyimba luno era nga bano babadde bakolera wamu okulaba nga ebbango ayongera okuliwanikira ddala wamu n'okukakasa nti muyimbi ateerya ntama. Bwe tutyo bwe tutambudde olunaku olwaleero tubadde mu mawulire agafa ku baserebu bo. Nyongera okwebaza olw'okuba nti nno owa subscribinga ku YouTube channel yaffe era nenkwebaza okuba nti nno mukwano olaba amawulire gaffe. Nenjagala okujjukiza nti ne bw'obanga wa subscribinga naye oyinza okuba nga tewanyiga akadde aka notification, nyiga akadde ako bajja kubanga bakutegeeza buli lwe tuba tutaddeyo amawulire. Lwaki sikwagaliza olunaku olulungi mukwano? Manya nti nkwagala nnyo abatulaba okuva mu Dubai, abatulaba okuva e Saudi Arabia, abatulaba okuva e Qatar, abatulaba okuva mu Oman, abatulaba nga musinzira wano mu ggwanga lyattu Uganda, US, Netherlands. Twagala okubeera nga tubeebaza. Tujja kwongera okuba nti no tubawa amawulire agakwata ku baserebu bo sigegoka ne tubeera n'amawulire agafa mu ggwanga lyattu Uganda ate era ne tubeera n'amawulire agewunyisa. Tiimu ebeera nnene mukwano naye agakutuusizaako olunaku olwaleero ye Esther Portable. Beera bulungi, weeraba. Mukama Katonda